Na Uganda kyali ku DPC updates wewale kuneeyungako neera olunaku lwaleero video eyatambudde olunaku lw'eggulo nga batulisa musajja n'omukyala abateeberezeddwa okuba nti ba ADF bwe baadde bagenda kukuba bbomu mu kigwa ky'abajulizi Munyonyo. Video eno yaleese obuzibu bungi nnyo era bangi bannayuganda balina ebibuuzo ku biki ebiddala byatuuseewo olw'ensonga nti akulira aboogezi b'amagye oba ayogerera amagye ono Kano Chris Magezi yavuddeyo ate ye n'akola akatambi oba press conference press release ng'ayogera ku kiki ekyabaddewo olw'ensonga nti bannayuganda baadde baagala answers nga tuwuliriza ŋŋambo wano nawali tumanyi ddala kiki ekigenda mu maaso kiki ekyatuuseewo naye kyenjagala mbategeeze nti eno video ya bwongo era alina obwongo obutono oyinza obutagitegeera naye nga kyetumanyi nti bbomu yakubiddwa tetumanyi bbomu kika ki yakubiddwa lw'ensonga twalabye bbomu eno ng'evaamu omukka tetwalabye ku muliro teyasse bantu bangi wabula ate bantu babiri ate be baafudde. Ebibuuzo bye nina ku mmeeza ekisooka bbomu zino ezaakubiddwa oba bbomu eno eyakubiddwa ebadde yaani? Bbomu ebadde ya UPDF oba ebadde ya ADF nga bwe baatugambye? N'ekirala, lwaki abasiraamu ate be bali mu ssenta ya kino ekintu nga bulijjo kizze kiwulika mu Uganda nti abasiraamu be bali mabega ga obutujju okutemula okutta byonna ku basiraamu. Obutambi bwafulumye ate nga bulaga embeera eno. Ekisooka kyenjagala mbategeeze nti tewabadde ba CCTV kamera, tetulinayo katambi wadde n'akamu aka CCTV kamera ate akavuddeyo okutulaga ku mbeera eyabaddewo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti yenna yakutte akatambi kano yabadde ku mulamwa gwennyini guno ogw'okutambuza akatambi kano ne incident eno yabaddewo. Kiba kitegeeza nti yakitegeddeko nti incident eno ejja kubeerawo n'atega kamera ye n'alinda akadde mulindwa era byasobodde okukwata byakutte kuba teri CCTV kamera footage afaanana nga katambi kano. N'ekirala, footage ono olaba nti kamera yabadde emuvinga. CCTV kamera tesobola kumuvinga unless wali agimuvinza. Oyagikoze okutambula yabaddeko ng'agirinze nti kana kaseera katuuse ndyoke ngimuvinge oba ekyo nga tukitadde ebbali. UPDF, Uganda People's Defence Force eno Colonel Magezi Chris gyayogerera yavuddeyo ate netutegeeza nti babadde bamanyi ku bino ebigenda mu maaso. Wogatira wali n'ogamba kati akatambi kaba kakwatiddwa wa UPDF yakakutte oba nedda. Lw'ensonga tebanaba kuvayo kwegana nti tebakutte katambi kano. Kisobola okusigala mu birowoozo byaffe awo. Naye confirminga nti bambadde bamanyi ku buli kigenda mu maaso era ne bakakasa nti ddala bbomu yakubiddwa era n'abantu babiri bannayuganda abaafudde. Mu bino era UPDF yakakasizza nti yasobodde okutabaganya abantu bano nga tebanaba kutuukiriza mulamwa gwabwe. Yakikoze mu ngeri ki? Kozi ojja kwetegereza katambi tewabaddewo musirikale yenna ali mu uniform. Waawo bandi baba babaddewo naye ate tebabadde mu uniform nti alaga nti ali ku official duty. Yes, gye bali n'abakolera nga tebambadde uniform gye bali. Naye ate okuvaayo ne batugamba nti balemesezza bano abantu era ne babatta. Babasse batya? Nkola ki gye bakozesezza okubatta? Enkola yokka gye tulabawo wano mu katambi kano nkola ya kutulika. Ne weebuuza ekibuuzo kye nasso babuuza nti bbomu eno ebadde ya UPDF oba ya ADF? Bwebanga baatulise UPDF nevaayo neyeewaana nti yabalemesezza okutuukiriza omulamwa gwabwe. Yabalemesezza etya? Kyekibuuzo ekiri ku mmeeza. Engeri gye babalemesezza kwegamba yeyo engeri gye badde basobola okulemesaamu abantu
oba omuntu neeno ateeberezebwa okuba nti agenda kukola ekikolobero, yeno engeri amagye oba security y'eggwanga Uganda gyesobola okulemesa omuntu kumugyawo mu bulamu bwansi. Bagezezzaako ku methods endala zonna ne zigaana balyoke bagambe nti kati bano we batuuse tubatulise oba nedda. Lwaki kubuuza ekibuuzo kino? Kubanga kituteeka mu mbeera embi nti wabanga okyali suspect oba oteeberezebwa okubanga ozizza omusango oba ogenda kuzza omusango, tekitegeeza ate nti omusango waguzizza. Yensonga lwaki waliwo amakooti oba embuga z'amateeka basobola okusimba ate n'obitebya, omulamuzi n'asobola okulaba oluvannyuma lw'okunoonyereza kwonna n'akakasa ddala nti obadde ogenda kukola okuzza omusango ogwo oba omusango waguzza. Era n'ekyo era bw'obanga ogwanirira okufa waliwo system ekutwala ku kalabba, naye ate oba togwanidde kufa osibibwa ne mayisa gyali, bakusiba ne mayisa. Naye ate kati bano bo basazeewo abantu bano babajje mu bulamu bw'ensi. System gye bakozesezza okuggyawo bano abantu ebadde safe? Kikyembuuza, kikyentegeeza wano nti bannayuganda, obulamu bw'abannayuganda bangi obubadde mu matigga olwa system gye mwasazeewo okukozesa. Weweetegereza akatambi olaba nti wabaddewo taxi ate eriraanye bodaboda eyo eyatulise, n'emabega wabaddeyo boda n'abantu abamu ababaddewo. Kati ne weebuuza webanga UPDF ebadde goberera abantu bano bbanga lyonna babadde tebasobola kikolera abantu balala wonna wonna, naye ne balinda wano ng'ate waliwo abantu abasobola okuba nga bafiira mu mbeera eno. Kubanga singa ebadde explosive nga ebadde yakutulika esaanyewo abantu bangiko, nga bali abatujju babadde bagiina nga yaawe n'obatulisa babadde basobola okutulika ne taxi namba abantu ne bafiirawo. Ekyo kiteeka bannayuganda mu matigga. Security eri questionable ku means yakozesezza ate okukola ki kujjawo obulabe buno bwe bagamba nti bwe basobodde okutangira. Tunuuliranire ku munnayuganda abadde avuga booda eyo. Kimanyi okuvuga booda mulimu munene mu Uganda, era booda zitaasiza nnyo abantu abagenda leeti ku mirimu, abakola ki n'abakunga bamu kyamatuka n'abakwata olw'ensonga nti tulina enguudo embi, oluusi baba bazikola wano, oluusi ki jama wagenda n'akwatamu oba osobola okufuluma mmotoka n'obuga ku kabooda n'odduka. Naye bannaffe abavuga booda bo bali mu matigga olw'ensonga nti otunuulira incident eno eraga nti omusajja wa booda ono, era ne gavumenti evuddeyo negamba omusajja wa booda ye abadde tabimanyiiko. Yesu abadde tabimanyiiko, obulamu bwe bubadde ku risk nti engeri gye mwabajjewo abasajja abo wa booda ono abadde ku risk, era ye yalugendeddemu nga collateral damage. Nga bwe bagamba nti enjovu ebbiri bwe zirwanira ebisubi ebibonaabona, kati aba booda bonna security yabwe eyimiridde wa? Banaasobola batya okumalako n'emirimu gino nga osobola okuggibwawo? State ate eteekeddwa okuba nga ekukuuma nga bagezako kutangira oba okukola emirimu gyabwe. Eba risk y'amaanyi nnyo nno, tukitunuulireko kubanga ababooda gye bali bangi. Nono wa booda alina famire ye, naye kyennaku nti tebayogedde naku wa booda ono, famire ye tebajogeddeko, tebayisiza wadde message ya kusaasira famire ya booda man ono. Kiraga ki? How safe is working as a boda in Uganda? Obanga ovuga booda mu Uganda oli safe ddala oba nedda? Kibuuzo nayo kiri ku meeza. Jjukira tebasobodde kuclassifyinga engeri gye bajjewo bano abantu. Bagamba nti twaba interceptinze, tuba engaginga, era twabalemeseza okukola emirimu gyabwe. Tetwalabyewo ssasi lyavuze, tetwalabyewo road block yonna yonna, tetwalabyewo anything wa bomb squad ejje ku ground, wabula twalabye kutulika. Ate ye Kano Chris Magezi n'atulaga nti gwe omulimu gwe baakoze. Bbomu kika ki oba ate ng'ovaayo nti mwakoze omulimu ate n'omugamba nti bbomu y'abatujju yennyini yatulise? Tekikola amakulu. Bbomu y'abatujju weba nga yatulise, bbomu kika ki eno gye baategese eyasobodde okukuba
abantu ababiri ababadde ku booda, omuntu yekka yabadde ku booda, ye ne mutulisa mutwe wa booda naye n'alumizibwa nnyo, ne taxi ebaliraanye okumpi, oba abantu bonna bali okumpi batafunako wadde n'ekisago n'ekimu. Olaba nti waliwo ekitagatta awo. Ensonga lwaki njogera bino nti neebuuza lwaki ate UPDF oba ebitongole eby'amagye oba ebyokwerinda tebyavuddeyo ate ne biclarifyinga ku nsonga eno ne batugamba nti bwe tuti bwe twasobodde okukola ki okuzikiza abantu bano, wabula bo bagambye nti babazikizizza oluvannyuma lw'okubalondoola. Tusobola tugamba nti it's a classified information, mukozesa weapons ezitagala kumanyibwa gwanga oba international community kubabuuza ebibuuzo nti matandise okukozesa weapons nga zino ku bannansi, byonna bisoboka okuba nga bituufu. Naye ate ekyebuuzibwa okubanga mwasuspectinze kubanga ku nkomekero ya byonna mwavudde ne mugamba nti ono omukyala abadde mutujju, abadde wa ADF era ne mumulinkinga ku ADF. Naye ate temwamulinkinze, temwatunnyonnyodde suspicion ki gye mwabadde nayo, nti mwamuwondedde oba abadde akoze kino, abadde alina kino, temwabitunnyonnyodde. Yes, weewaawo muyinza okuba nga mwabiterese lwa nsonga nti mukyagenda mu maaso n'okunoonyereza oba it's classified information nga bulijjo kigambo bwe kibeera. Naye ate kyebuuzibwa nti osuubira ki Abannayuganda okukkiririzaamu nti bano abantu be mwaneutralizinze babadde basuspect nga be batuufu, nga wate waliwo n'ebibuuza bingi nga naawe kennyini tobawadde bujulizi oba proof emala okukkiririzaamu nti ddala kyoyogerako kituufu. How do you expect them to believe you? Because Bannayuganda bonna bali mu kwewuunya beebuuza bagamba ddala security ya Uganda eyimiridde etya? Because operations za security tezitegerekeka mu ggwanga. Mu ggwanga Uganda mwe muli illegal detentions, omuntu ne bamuwamba security n'emutwala ate ne bamwegaana nti banaamulabako, kwegamba nga teri amanyi kitongole kyamututte. Ate abantu abo ne balabikibwa ng'ate bali mu kutulugunyizibwa state yennyini, ate ne bamala babasuula mu makooti. Mwe muli ekiwamba abantu, mwe muli okutugumbula oba okutta ba civilians. Kituuse ku point nti n'abakolera government oba regime batuuse okuba nga tebakyasobola nabo okukola ki kugiwolereza, kuba kati nga statement eyavuddeyo ya Colonel Chris Magezi tosobola kuwolereza statement ng'eno n'oba okolera state, olw'ensonga nti naawe kubuzaabuza n'ogamba ntandikirewa. Ekibuuzo ekyebuuzibwa nti kiki ekiddirira mu Uganda, eggwanga Uganda liragawa? Webanga yeno embeera egenda mu maaso mu ggwanga tulagawa? Tugenda mu kalulu, genda birawo enkuŋŋaana nnyingi, naye ate security wise tuli luddawa? Olw'ensonga nti President Museveni ekimu ku bivaayo nnyo ku byavaayo ne yeewaana oba ne bamwogerera nti ebirungi byakoze is security in the country, stabilizing the region, East African region and the surroundings. Yes, bw'obanga osobola okustabilizinga region ezikwetoolodde ng'ate eggwanga lyo, moreover Kampala capital city eremereddwa okustabilizingibwa, kiba kitegeeza ki mu ggwanga lyo? Saagala njogere bingi, njagala nkulekere obubaka obwo. Oba osobola sharinga content ono, tulekere ate ne comment otuwe ku ndowooza yo, tubulire ki ky'olowooza ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda, then tujja kuba tuddamu okuwuliziganya nga mbaweereza ebinaaba biddiridde. Mwebale nnyo wano ku DVC Updates, nga bulijjo mweraba. Na Uganda kyali ku DVC Updates, wewale